SB4 Media o subscribing o sharing atera o liking tuyingiddewo n'ebitonotono byetumanyi ku mugole omugole webakawasa oba omugole eyakawasa. Tuyingiddewo ne mwana muwala gwe bayita Frankstock nga ye mukyala comedian Salvador Engreng gwe yawasiza. Oyinza okwebuuza nti Frankstock yani? Oyinza okwebuuza mwana muwala ono Daphne Frankstock yani? Daphne Frankstock muwala oba mukyala mulungi nnyo, mweru, alinga muzungu ate ngera amazima ye alemu Afcast. Kitegerekeka nti Daphne Frankstock ye second born mu baana omukaaga. Mu baana omukaaga maama we be yazaala ye second born. Kiri nti bazaala first born ne bazzaako Frankstock Daphne ne bongerako abalala bali abaana mukaaga mu maama we. Tata wa Daphne Frankstock bayawukana ne maama wa Daphne Frankstock nga Daphne akyali mwana muto, yali wa myaka nga 5 ne baawukana. Kitegerekeka nti mwana muwala ono kitegerekeseko nti mwana muwala ono yazaalibwa e Dar es Salaam era bwe bayawukana ne maama we, taata we we bayawukana ne maama we ne basalawo okujja mu Uganda. Mwana muwala ono akulidde Kawempe nga akuze abeera ne maama we nga akulidde Kawempe era nsubira abe Kawempe mumumanyi kubanga taata we baali bayawukana. Kitegera bulungi naye nga kigambibwa nti taata we yali yazaalibwa wano mu Uganda. Taata wa Daphne Frankstock mu Afcast mbala ntegeeza ki nti musaayi mutabike alemu olubritish n'olutoolo. Oba ng'ogenze ku neti n'onoonyereza omusajja gwe bayitanga Sir Eskeith Bell, yali muganda wa taata wa Daphne Frankstock. Sir Eskeith Bell yali muganda wa taata wa Frankstock. Daphne Frankstock asanga atya Salvador oba begwako batya? Kigambibwa nti mwana muwala Daphne Frankstock yayagala nnyo okuzannya okubeera actress oba okuzannya movie, era mbu yazannyako ku movie oba yazannyako ku firimu, naye tebyatambula bulungi. Nga era kigambibwa nti Daphne Frankstock yaliko Vixen tegeeza ki? Bano abawala ababeera mu video nga beemoola basekaseka. Yaliko mu luyimba lwa Mungi, sigenda gyokubira linnya lwaki mujja mulinyirira. Kigambibwa nti yali muko ng'akola nga Vixen. Kulwaki? Nti ebiseera ebyo yayagalanga nnyo okuzannya firimu era yaliko actress. N'asalawo mumugira mutuukirira n'amuteeka mu video y'oluyimba lwe lumu. Daphne Frankstock yafuna diploma, yasomera ku MUBS n'afuna diploma mu procurement era nga yagifunira ku MUBS. Era nga comedian ono Salvador ye yamuyambako mu misomo gye kuba akasente maama we kali katono era kute kaliwo. Salvador n'amuyamba n'amusasuliranga tuition kutuuka we yafuna degree wali e Makerere mu procurement. Mwana muwala ono Daphne Frankstock muzadde era alina abaana babiri bweddu. Abaana babiri abo nga bonna ba mwana mulenzi Salvador. Eyo ye part 1 ekwata mwana muwala Daphne Frankstock. Just wekumire ku channel ino beerako naye kyolina okusooka okukola olina okusooka n'osubscribinga
no likinga no sharinga ebyokya byo bikyajja tova ku SB4 Media ekyakuleetera bingi ebikwatako mwana muwala Daphne Frankston mukyala wa MC oba comedian Salvador the boy from Akokobo